Okubikkulirwa Essuula 5. Nendaba omuzingo gw'ekitabo mu mukono ogwa ddyo ogw'oyo atudde ku ntebe ey'obwakabaka, nga kiwandiikiddwa munda ne kungulu, era nga kisibiddwa n'obubonero 7. Awo ne ndaba malayika ow'amaanyi, n'alangira n'eddoboozi ery'omwanguka nti, Ani asaanidde okubembula obubonero ku muzingo gw'ekitabo n'okugwanjuluza? Ne wataba n'omu mu ggulu ne ku nsi, wadde wansi w'ensi, ayinza okwanjuluza omuzingo gw'ekitabo wadde okugutunulamu. Nze ne nkaaba nnyo amaziga, kubanga tewalabikawo asaanira okwanjuluza omuzingo gw'ekitabo wadde okugutunulamu. Awo omu ku bakadde n'aŋŋamba nti, Tokaaba, laba, empologoma w'omu kika kya Yuda muzzukulu wa Dawudi yawangula, era asobola okubembula obubonero 7 n'okwanjuluza omuzingo gw'ekitabo. Ne ndaba omwana gw'endiga ng'ayimiridde wakati awali entebe y'obwakabaka, nga yeetooloddwa ebiramu 4, n'abakadde ng'afaanana ng'eyattibwako. Yalina amayembe 7 n'amaaso 7, gy'emyoyo 7 egya Katonda egyatumibwa mu nsi zonna. N'agenda n'aggya omuzingo gw'ekitabo mu mukono ogwa ddyo gw'oyo atudde ku ntebe y'obwakabaka. Bwe yagukwata, ebiramu 4 n'abakadde 24 ne bavuunama mu maaso g'omwana gw'endiga. Buli omu yalina ennanga n'ebibya ebya zaabu ebijjudde obubaane, z'essaala z'abantu ba Katonda. Ne bayimba oluyimba oluggya nga bagamba nti, Osaanidde okutwala omuzingo gw'ekitabo n'okubembula obubonero bwagwo, kubanga wattibwa, era olw'okufa kwo wanunulira Katonda abantu mu bika byonna, ne mu nnimi zonna, ne mu bantu bonna, ne mu mawanga gonna, n'obafuula obwakabaka era bakabona ba Katonda waffe ab'okufuga ensi. Awo ne ntunula era ne mpulira eddoboozi ly'abamalayika abangi, 10,000 n'enkumi, obukadde n'obukadde, nga beetoolodde entebe ey'obwakabaka n'ebiramu n'abakadde. Ne boogera n'eddoboozi ery'omwanguka nti, Omwana gw'endiga bwe yattibwa, osaanidde okubeera n'obuyinza, n'obugagga, n'amagezi, n'amaanyi, era osaanidde okuweebwa ekitiibwa, n'okuwulizibwa, n'okutendebwa. Era ne mpulira buli kitonde mu ggulu ne ku nsi, ne wansi w'ensi ne mu nnyanja, byonna nga bigamba nti, Oyo atudde ku ntebe ey'obwakabaka era n'omwana gw'endiga, atenderezebwe, aweebwe ekitiibwa, agulumizibwe, era abe n'obuyinza emirembe n'emirembe. Ebiramu 4 ne bigamba nti, Amiina. N'abakadde 24 ne bavuunama ne basinza.